Mulabi waffe omulungi tukwebaza nnyo okugoberera programu eno Fayiro Kumeeza era tukyagenda mu maaso n'okukulaga ebimu ku bituukiddwako mu wiiki eno nga biva mu ezo fayiro ze tuzze tukulaga gye buvuddeko. Mu wiiki eno omusajja agamba nti bamuyingiza mu byebijambiya naye nga tabirinaako kakwate. Bukenya manyiddwa nga Bike naye ku Lwokusatu yagenze mu kkooti ey'okutwid mu Kampala. Yawaabidde yabadde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Ayagala Kayihura olw'okumusaako emisango ye gy'agamba nti gyali mijingirire. Nga April 24 omwaka oguwedde Bukenya bamusimba mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire e Katwe bakimusaako nti yapangisa abatema ebijambiya e Masaka. Bukenya ono twamukulaga mu programu ze twakolako mu February w'omwaka guno nga ttottola ebyamutuukako. Kakati saamanya kikigenda mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 23 banzijja mu kkomera baŋŋamba yambala bulungi nnyo nyambala nkuba ekikalu n'engatto zange bazijjayo baŋŋamba ogenda kusisinkana president ne IGP. Nga n'abasirikale abasinga abamu na trainingako nabo abalala mbadde mba traininga abalala bamanyi kuba nze ntambulira saako ezange netoloddwa basirikale netoloddwa security. Siina mulimu mulala siina mu mukwano gwange nti oba mumenyi w'amateeka gwe ntambula naye. Kati nga ogenda kusisinkana president konze kale. Babuuza nabo bagate tumanyi kiki kiwazizza. Tutambula nfuluma wabweru maze okwambala bulungi nsanga 99 eparkinze banteeka wansi mu mitto nsi yonna eraba. Omukazi wange wali baganda bange bateekako akagombe ngamba ngenda kulaba president nga ndi mu mitto gya wansi eno gye bateeka abafu. Kati bavuga tugenze tutuuse e Katwe. Kati e Katwe ntuukawo nsangawo parade basirikale bakoze parade ne bandi weeri ngamba naye ndowooza president ntunula bwenti nalabawo abasirikale ba president sina n'omugwenda bawo kubanga kinzigira mbonga naye ndowooza ngenda kusisinkana IGP wano tuve wano tugende bugenzi Ntebe. Kati banzijjamu awo mangu nnyo bankwata bantwala mu ofiisi ya OCCID owe Katwe. Kati mu ofiisi eyo nasangamu omwami oluvannyuma gwe nategeranga nti ye mwami Sembera ate OCCID wodi Kampala. Kati waite weda kikangasa tubangamba jangu IGP agala okukulaba. Kati ngamba kangene maaso ga IGP amanyi nange mumanyi kangende wali oli kada munange tiye bino byempulidde mugamba basajja bano banseetinga manye n'ekizibu ekiriwo. Kati kumbe bali bantutte mu news oba newsroom banjiyite ki nasangayo kamera nga ziringa mutwalo. Kakati nga buli musirikale amanye abuuza kiki Bukenya kiki nange mbabuuza bannange kiki. Kati nga abamu ababitegeddeko bambuuza wabiyingiriramu wa mwana wange obadde onoonya ki ng'obadde oteredde ate bino obadde mbabuuza ebikintu ebijambiya. Kati Bukenya yagenze mu kkooti ng'ayagala poliisi emuliira obukadde 2 era ayagala ne General Kayihura wadde nga yavudde mu kifo ky'obuduumizi bwa poliisi addemu atuuze olukuŋŋaana lwa bannamawulire yetonde olwokumuswaza era n'okulongoosa ekifaananyi kya Bukenya. Kati abantu bangi nnyo nga ensi yaabwe yebaliddemu olukwe abakuuma ddembe bennyini nga bemubirabye ba poliisi bennyini abali ku ranks eza waggulu temulimu IP temulimu inspector temulimu assistant inspector batandikira ku ASP and above abali mu kintu ekyo kyakusalirwa nnyo poliisi yaffe mu ggwanga eryaffe mu gavumenti eyange okunkolako effujjo bwerityo ne bangulira abantu bannumirize nange nebuuza kiki kye nakola naye nga bannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza eyo kati yensi gye tulimu
era mu Inspector General wa Police ne muggulako omusango ne ssabawolereza wa government ne muggulako omusango n'okusenguka n'ensenguka era mbulako katono nnyo abasajja bano engeri gye banyigirizaamu n'okuwaŋŋanguka nja kuwaŋŋanguka ndikomawo ng'ensi eteredde naye akaseera ke tulimu abantu bangi babonaabona abantu babatta abantu bafa teri ayina ansa naye bakwata abantu abatalina bizibu abatalina misango ne bateeka emisango bwe gityo ng'ekintu kyange bwe mukiraba. Abavubuka ababiri abalumiriza Bukenya nti yabapangisa ne bagenda e Masaka ne batemaatema abantu nabo oluvannyuma bakyusa ebigambo byabwe ne bategeeza nti poliisi ye yabapangisa baseewo obujulizi n'okulumiriza Bukenya. Nga nva ku mutawuni we netikire emigugu gyange bwe nti kuna bugabo bantuka makerere mu Kivulu nga buli muvubuka yena ali mu kyalo bamukutte kubuza nti kiki ne bagamba ana kutone bagamba sulo manyo bali mugezi duka babanoonya ngamba ate banoonya nakoze kinatse muntu nabyani ngamba asijja kudduka wendi era ko nakusadduka kale banzike nengira ole kyalo kye bayita kakajjo ngana mukajjo bagamba ne mugana ngo bamukute ntuka ku police kubuza mugana ngo bamukwatide ki banduka ku police bankwata bamala tukwata batukuba ubi bantu shadinga bankuba ne gumba lino nyini eguno omukono bagunuula era lije gumba gwamenyeko guno omukono bankuba ubi nnyo ne mala omwezi mulamba nga sola natambula ekigere kyange ne bagamba njogere ki bye baagala ne suka n'eŋŋanda kye bamunange yete bamukuba nsonga yakirizawo mangu bamutishatiisa ye n'akkiriza naye nze alina omutima omugumu ŋŋaŋŋaanye basuka kunkuba njogere bye baagala bagala mpayirize nti ngambe nti bikke yakulira ki squad ezitematema ki abantu e Masaka nze nanga sina kyemanyi bikke simumanyi simulabangako n'abapoliisi era bwe bagamba nti apoliisi twakabikola n'abapoliisi nze sina abapoliisi gwe mmanyi sina mupoliisi gwe nkola naye. Abantu bano bo baterere bo batukozesa ensobi n'olwokuba bo balina obuyinza nga batusibye kola funa tumanyi nga nsobi naye genda kugamba abantu kwana olaba ku mawulire agamu nti babijambiya abakolagana ne poliisi babano bakutera ku bintu by'otomanyi nobeera ng'otambulira mu kufa tosobola kuva n'ova wano nti bava ku saako olugende kasubi oli wakulabira mu kifaananyi kirala agambyewo babijambiya baabo tosobola kuvaayo tosobola kuvaayo noga kangende kuba kyengera atasobola kuba mu kutya mu kufa kwabwerere naye nga nsigenda kudduka nti obaki zijimbeera mbamanyiyo mu lukubo gy'empowa gyabansiŋŋana kuba nakoowa banoonya era ne mu kunoonya naye nekwesa era banzijyawo gye nkolera bo bankozesa ina byesimanyi olwokuba bankozesa ate nga tebansasudde kuba baŋŋamba emiliyoni 25 naye nkola 10 zesirabangako byesirabanga nako naye banze mabega buli kimu kyange kyakyuka ndagamu nti zaffe baazitwala nsonga zo baazitwala kiraka bazikozesa emirimu gyabwe ze baagala bo nga bo naye nga bo beetereze. Nja kusaba bannayuganda mu mbeera eno erimu babeere bakkakkamu ng'aguddewo embeera bweti bannayuganda beerwaneko twerwaneko kubanga lino eggwanga lyaffe eno ensi yaffe naye okusoomoozebwa kati okuliwo poliisi ekyalemeddwa okutuyamba tuyina ffeffe nyini mpozi kati nga ne UPDF bwevuddeyo okwekolamu omulimu tulabe nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka tukwata abantu abatuufu abalamuzi basale emisango emituufu buli bumenyi bw'amateeka kikintu ekyangu ennyo okuggwawo. Program Fayiro Kumeeza gy'olaba tugenda kudda mutuwumulemu katono bwe tudda ate tukutwale ku fayiro endala naye eriko kalumanywera.